Segirinya mujjukire bulungi ng'akyali mu kkomera embayo ya Segirinya mu kkomera teyategeerekeka ne Ssewanyana era beekweka omwezi mulamba nga teri amanyi bibakwatako era nga teri amanyi gye bali wadde okutegeezaako ekibiina kyabwe ekya NUP ekyabadde kibalwanira okuva mu byobufuzi manyi okuva mu kkomera tebaakitegeeza naye twagenda okulaba Segirinya oluvannyuma lw'omwezi gumu ng'azze okwogera naye n'ensonga eyali mabega w'okuva mu kkomera teyagyogerako bw'oba ojjukira bulungi n'okugenda wa Bobi Wine omubuulira yagenda wayiseewo omwezi mulamba Segirinya avudde awo agenze e Bulaaya okufuna obujjanjabi teyategeeza kibiina ekyamuwa kaadi nti mulwadde wadde paalamenti ogitegeeza nti mulwadde yagenda atambula twagenda okuddamu okumulaba nga Segirinya ali ku buliri yeebase asinda nga bwe baamuwa obutwa ndowooza owulira bulungi Segirinya kale ayinza okuba yeerabira okutegeeza ekibiina kye nti mulwadde oba agenze Bulaaya kufuna bujjanjabi naye bwe yatuukayo tiyatagana na kubakubira ssimu babuulira wabula yakubira omuntu ali ku ludda olwa gavumenti gwe yategeezaako nti ndi mulwadde mu nsondere kasente ab'ekibiina kye tebaagaana mmubeererawo paalamenti tegaanangako mmubeererawo naye Segirinya yakuba essimu ng'asinda nnyo n'akubira Muhammadi Nsereko ali ku ludda lwa gavumenti era gwe yategeezaako obulwadde bwe tiyakusobola kuba ssimu kutegeeza Bobi Wine okujjako Bobi Wine ye okumukubira essimu okumubuuzaako nti oli otya era watuuka otya eyo kiki kyengezaako kulengeza munnayuganda ebyobufuzi bino bizibu nnyo bannabyabufuzi bantu babi nnyo ojja kgenda okwekaanya nga Segirinya wammwe gwe mutembeeta nga yakyuka dda nga takyabaliko ali ku bintu birala nnyo naye mmwe munnange mufuba mugamba Segirinya waffe naye ojja na kwekanga nga ne byali ku ddwaliro byasinda nga byakiyaaye ayisaawo bibye nze nava ku byobufuzi nava ku bannabyabufuzi ebisinga nabikwasa Katonda akaseera kaali tusumulula amanyi buli kimu alina obuyinza alina amaanyi yasalawo bw'abanga asazeewo embeera ekyali bweti kanjigumiikirize nga nsirise nga nnoonya kasente kange nga nkola binkwatako naye ebyobufuzi nze nabita nabivaako bannabyabufuzi bakozesa muntu munaku bo ne bafuna gwe n'osigala ng'okaaba nnyo sinnabakugaana kubeera mu byabufuzi oluwaddembo bibeeramu wagira gw'oyagala kuba kampeyini gy'oyagala naye gye binaggweera ojja kuwunzikanga nze ng'okya ebyobufuzi okole ebikwatako onoonye akasente Uganda njagalako waffe gye banzaala nze sitijja na Uganda njagalako gye banziika wenkulidde ku kyalo wenkulidde wenjagalako ebitundu ebirala simanyi bibikwatako era saagala kumanya era bwe mbeera nga ndi seefu n'abantu bange bemanyi nga bali seefu ekyo kyenjagala ebyobufuzi nze nabita yes mujja abamu mugenda kunvuma mugenda kujumba sifuddeeyo naye nawe bw'onaatuula wansi ojja kumanya nti bannabyabufuzi bakukozesa bukozesa ojja kuvaayo okole ku bikwatako nze nava ku byobufuzi era nkoze nansobyo byogerako njagadde nkutangaaze nkulage abantu bano be baani be tutembeeta Segirinya ani ataamulaba Segirinya yayogeranga mukyamulabanga ayogera lwaki yasirika lwaki takyavaayo kwogera nga bwe yali ayogera olowooza ki ekiri emabega ani yamujja mu kkomera yayitawo okutuuka waali biki lwaki yabuusizza NUP amaaso n'akubira omuntu ali ku ludda lwa gavumenti lwaki baamusondedde ssente Segirinya ye muntu ow'okusondera nga ne paalamenti esobola okumulabirira n'emuwa ssente ne NUP abantu baayo abali mu diaspora basobola okusonda ssente ezijjanjaba omusajja oyo lwaki ogamba yakubidde ali ku ludda lwa gavumenti mubeere beegendereza ne bannabyabufuzi bantu babi bakozesa bantu babi tebafa ku muntu wa wansi bantu babi tebeefaako bokka oba ofudde oba oli otya bwe batyo akuwa omukisa buli alwala bampadde obutwa buli afunamu akangubanguba bampadde obutwa alumwa omutwe bampadde obutwa kyafuuka kyakwekwasa mu Uganda akuwa omukisa akitegedde
Ngawe n'atawanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akuggyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era nga ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa akulembedde Muhammad Segirinya oli mu ddwaliro naye omanyi tiketi eya NUP butya bwe wagifuna nani yayimirira naawe n'ebigambo bye watugamba ng'ofuna tiketi eyo kati leero Muhammad Nsereko kubanga your dream was to be MP Bobby made you MP by your hard work and by the power of the people. Kubanga tiketi eyo yali esobola okuweebwa Latifu. Tiketi eyo yali esobola okuweebwa Kidandala. Kuba Latifu twatuuka ne ku level musaba agende ku bwa road mayor. Because of you Segirinya. Nga ground eri clear nti yo. Ne wabeerawo embeera Segirinya okimanyi eyali ey'okusika omuguwa ogw'amaanyi ennyo. Nti ne bakansala abaali bafunye tiketi mu Kawempe batula ne balaga nti bagenda kuwagira Kidandala tebagenda kuwagira ekibiina ne kiyimirira ku mazima kwaffe tuli anchored ku mazima n'obwenkanya Segirinya n'ofuna tiketi ekiro ky'okubeera MP tewaliyo mbaka wa NUP yafuna bululu in tandem with the registration of voters nga bwe wafuna n'olayizibwa n'ofuka omubaka wa parliament okulayizibwa okufuka omubaka wa parliament era wava mu ddwaliro kuba wali ovudde mu komera abantu nga bakyali naawe era nga bali naawe Segirinya ye muntu omu mu National Unity Platform eyakwatibwako era yayambibwako nnyo abantu ne laavu yaabwe mu kampeyini ze buli wogenda Segirinya bamuwa ssente okukampeyinga ku bwa MP teyalina kizibu kya ssente wadde neki tewaba walimba omuntu yenna kuba buli muntu yamwinako goodwill buli muntu yamwinako love buli muntu yali appreciating emirimu gy'akoze era abantu bayimirira ne Segirinya he raised lots and lots of money ne mu kiseera ng'abantu nga balwadde nga Segirinya bw'ayogera ku kyabeeyo abantu nga bamobilizinga n'akigusa bw'ayogera ku ky'obulwadde n'akigusa ne tutuuka n'okuba nti bwe tuba ne challenge yonna ey'omwana omulwadde ey'omuntu omuki ensonga tugikwasa Segirinya kubanga abantu bali bamukkiriza nti he is a person on a mission to remove the dictator era asobola okuyimirirawo abalala abannankyukakyuka world all over ne batambula nawe Segirinya nga buli kyosaba ku pejiyo bakikuwa kubanga wali oyimiridde ku mazima kitegeeza abantu abo olwaleero bwe baba nga gwe wetaagako ab'okuyamba there is a problem with you Mr. Segirinya sigenda nze kubeera abamu ku abo abasabika ebigambo manyi president amanyi okungamba nti olw'olumu ensonga nzirekanga naye ebimu bisukka oyo ye mubi olwaleero bwewagambye Nsereko nti takufuddeeko yakufuula MP bw'obadde mukomera Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu afuddeyo nnyo takwerabirangako t-shirt yazambala eziriko erinnya lyo ez'okuta kubanga oli tayinza kimanya Kyagulanyi an international brand buli kyayambala buli muntu yegomba okukyambala erinnya lyo tetwalirekerera tewaliyo program ze twakola nga Segirinya tukwerabidde ne Alan Sewanyana naye gwe wava mukomera kyewatusasula wamala omwezi mulamba nga tolina kyogambye bantu neki naye ng'oli ne Basereko abatakuyambako olunaku na lumu ku byakomera abatakuyambako olunaku na lumu ku byakalulu ekyewuunyisa nze saagala mbere nakwaba aboogera ebintu nga tubyogera tubisalika oli mulwadde era Mukama agenda kusuusa kubanga manyi nti oli mikono mituufu bw'ogenda mu ddwaliro wagenda otambula kuba ebifaananyi biraga lwatu tikweyapooti tewayingira nyunyuka gaali walinyenyumya ssaawa 8 kubanga awo mu Netherlands nali ngenzeewo walinyenyumya ssaawa 8 no checking in mu ddwaliro
awo n'oditoliating ate buditoliatinzi ng'oze mu first world country omuntu ovudde Kampala ng'otambula ate n'oditoliatingire Netherlands kweyo level fedha tewali muntu yenna yali amanyi nti oli mulwadde okujjako bwe twabiraba page ng'ate tumanyi nti eri abantu abamu afeeling obulwadde okuyisaawo ebyabwe and you are not in isolation to that as well. Ekyo saagala nze nzire wano mbagambye nze ndi Waiso Alex Mufumbiro nze nasalawo bye nasalawo nabisalawo ng'omuntu era tewali ayinza kunkugira kwebyo bwe mba ngambira aba because erinnya lya president mulikakkanya nnyo for your personal interest okulaba nti Museveni ablosoming anti his magnanimous ate nga tali Netherlands gy'oli oli mu mikono gy'abawagizi ba National Unity Platform. Bannayuganda nze ndi mu America sinaba kubeerako wadde n'ekikumi kyenkozesa kyoba kya kibiina kyoba kyaki bannayuganda abawangaalira eno ab'enkyukakyuka era be bandimu nakati ndi wa Elvis Balikalaba e Minnesota nabadde yonna gye mpise I have been with people ab'enkyukakyuka naye ng'abantu bano bonna ffenna amasanyalaze ag'okwakitagana n'abantu bonna tuganuna ku Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga abantu baagala kubyogera abantu tukeene befuna nti maanyi gaabwe no maanyi ga musajja oyo ogenze Netherlands oli mu bantu ba NUP be bali mu kulabirira ate n'ofuna impetus ekuba essimu ku Facebook ne mutegeka programu gwe Segirinya n'oyogeraganya kubanga bino tubimanyi nze imanyi ng'omuntu n'oyogeraganya ne Muhammad Nsereko atera okufuna opportunity mu kusabiriza abantu kuba awo nawo ngenda nkyali kugwe Honorable Segirinya oyina okyusamu mu mbeera yo my brother nze nkwagala nnyo era ekyo kimanyi gw'omu ku bantu abatono abali bazeeko newange you know that saagala nze nkulimbe era n'okujja mu press conference gye twatuuza najja nga nyambadde enkofiira ne galubindi kubanga bamanyi omukwano gwe nina naawe saasharing nga kifaananyi nga wakava mukomera era ekyo wakyewuunya naye twakyekubya ekifaananyi nga wakava mukomera ekyo kimanyi eggulo limu wali wabadde wa president ne bandage enkeera wagyewange nga togiyina n'oteeka omukono eri mu motoka kati nze I can know this nenkukomperinga my brother nti jangu enso ginnyonnyola ekiriwo Segirinya tewajja kunnyonnyola nsi all of a sudden Nserekaze akwagala nnyo era gwe wamukubidde essimu tonava nayo gamba nti gwe wamukubidde essimu naye nze mmanyi nti mwakiteesaako nga tonakuba ssimu ekyo nkimanyi balala musobola balimba nefe abamanyi nti ojja kunkubira ensonga tuzanje osolooze Nsereko bwe wabadde otandika programu Muhammad Nsereko yatandika nakuwa settlement ajjeyo reference nti yakusendingira esente weziti oba kwezi esente yali asonzeko weziti lwaki nakatana zireeti waddayo mu parliament bafukamira ku madaala n'ogenda paka wa deputy speaker nga mwasobola okunegotiatinga ne speaker ku nsonga z'omukooti ez'omusango gw'okusoma kakati muleke kututeeka mu sakasi ng'abantu bafa muleke kuteeka ku ransom muleke kutu blackmailinga mulekeraawo ku blackmailinga president ku nsonga z'okulowooza nti ffe tetulabayo we are not daft people tetuyinza kubanga tuli kujjawo nakyemalira ate mwe ne muleeta fulale ne muinviting abantu nga Bansereko mu gemu y'okubakomyawo ti Nsereko asonda sente ng'azisonda nga bwe yazisondera nnyo